Bitambula bitya bino ebintu byammwe ebya fashion? Ebintu bitambula si bubi si bulungi olw'embeera si nnungi, ikonomi yaffe etagalamu. Era abantu bangi nnyo kyemmanyi okwambuka amadaala okujja wano mulwanaganye nnyo abantu bangi nnyo wansi. Naye ate mu bizimbe byaffe eno ate nga wakalu ebintu bitambula naye nga embeera si nnungi naye nga bitambula bwe bityo mpola mpola. Emabegako ddala lyo twakuliza Christmas kangambe nga tukyali baana bato nga buno obudde abantu bonna beeyiwa mu maduuka nga gano gula bintu gula ngoye kati kiri kitya? Ebintu si birungi, ebintu byakyukamu kubanga kati omuntu tajja kubulwa kyakulya ate ayambale. Naye nga ebiseera biri ebyedda nga tukyali batero ojjukira abantu baali beetegekera nnyo zino ennaku naye byakyuka nnyo. Ennyambala abantu tebambala bulungi, ennyambala ntono kubanga omuntu tajja kubulwa kyakulya atadde mu ggulangoye. Naye nga tutambula naye ng'emirembe gyakyuka tegiri ng'egyedda yennyabo. Mu bufunze omuntu ayinza okugamba Christmas ya guno omwaka engeri abantu gye bambaddemu ya bulijjo. Era ya bulijjo tejja kwawukanako na Christmas endala n'ennaku endala ezijja zibeerawo. Naye ate buli gye tugenda ng'emyaka byeyongera ate kukaluba nnyo. Era bw'olaba Christmas ennaku ezaaliwo ziri ezaayita ate bw'ozigeraageranya na zino era byakyukira ddala tebiri bye bimu yennyabo. Bw'obalabalamu sofa Christmas ewedde engula abantu gye baagula n'eno buno obudde eriwo ekyasinze. Era nga bwe nkunyonnyodde buli mwaka buli we tutambula era ewedde byali yaddeko ate kati kigenda bigaanira ddala bigaanidde ddala naye nga alhamdulillah twebaza Mungu Allah kyaba akuwadde kyogenda nakyo kubanga tojja mmalayo byonna naye nga alhamdulillah. Kale naje bayo Amanya bampita Allah na byonna abasinga bamanyi Allah nsinye. Bigenda bitya? Tuli awo mpola mpola munnange season ya fiira ddala. Twabuliranga eddanga season abantu bakola ssente abengoye biki ne ozze nawe osanze wano twebasena bwebasi nozo tusanze twebasa ndo tukola muzukuke. Yeah. Season eno kuba yatandika buno twaligambye mbuno guba mudido naddala mumwe abambazi kiri kiti abantu bagula oba abantu beeyunidde. Actually Christmas kyo noza kibaddewo ekiti okuva emyaka emijemba bega egizeeko n'egiriddako. Christmas most times abantu bagula engoye because I think it's one of the busiest day. Mu Christmas causing a commotion nyingi osinga Eid okusinga ennaku ezisinga zonna. So of course abantu baba balina okugula naye ekyenjawulo ekiri kuffe abakolera mu outcasts za town mbu jam taba mungi nga mu town mbu abantu bangi agenda mu town kufuna engoye za Christmas. So of course bagula naye tekibeeranga bano bogamba mbu mu town mbu jam aba mungi muntu ku muntu. But still of course sales ezisobola kuba zezimu okuva nga 20th paka 26th ezisobola kuba nga zezimu.